We confirm that you have that we have before us we have received the applicant by the names of Magala Umar, who is desiring to become flag bearer for the constituency Kawempe North Division, and he has provided the required documents. We have proved the national ID is in his names, the membership card of NUP is also in his names, received as of 2021 or 2022. Was this 2020? We have confirmed the certified copies of his academic documents, and the cultural veto has been attached. He has attached numerous documents on his application that we have attached, and we confirm his phone number is 001 KNB. K is Kawempe North by-election. So he's the first person that has provided the required documents. Olukambo wakulira akakiiko kano tukakasera tukkiriza nti eyegwanyiza entobe ye Kawempe asoose Magala Umar twasaba abituleete national ID tuleetera kukonfirminze nti mumanya ge, twasaba membership card agireese era ngeraga nti agifuna bbiri abiri. Thank you. People power, our power, people power. NUP, everywhere, NUP. Even here, NUP. Kawempe North, Kawempe North, Magala, 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 people power. Thank you very much. Tulese membership card, tulese certificate ya senior yokuna,
ng'ate ekakasiddwa essomero gye nasomera tuleese certificate ya siniya ey'omukaaga ng'ate naye ekakasiddwa essomero kuva mu ssomero gye nasomera. Ndeese ngatseeko n'ebipapula ebirala ebiwa added advantage. Ndeese ne diguli yange gye nasooka okukola mu 2010 okuva e Makerere University. People power! Soldiers tetulina bitabo tuvuddeyo. Tebajja gamba tetulina ki? Tulina wabula kyensuubira nti nno akakiiko k'ebyokulonda akafe nkalinamu obwesige, sikayinamu kubuusabuusa konna, manyi kajja kusalawo ekisinga okuba ekiki. Era ttiimu mbasaba bwe kanaba kasazeewo kyonna kikanaba kasazeewo kikole ki tugendera kubanga tukakola ki tulina amaanyi g'abaki bayita people ki kubanga getukiikirira ffe tukiikirira muntu waawa wansi. Ensonga yaffe gye tugenda okuteeka kesira banange baganda baffe bangi abavundira mu makomera, banaye baganda baffe bangi abavundira mu kkooti z'amagye. Ebyo ebintu bye tugenda okutandikirako ye front. Kano akalulu tetugenda kwegaggawaza, kano akalulu tetugenda kwogeranya oluzi.